Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasuzotya wasibyotya. Nze Nudin Ntege once again. Ekigenda maaso waliwo kwebuuza. Bingi byogerwa, ebimu ne mubikkiriza, ebirala ne mubigaana. Ebirala n'osalawo obusazi butakkiriza butuufu bubirimu olw'okuba ggwe olina gw'owagira. Ebirala ne mubikkiriza oluvannyuma lw'ebbanga eddene n'ogamba omusajja yayogera. Alan Sewanyana omusajja owa bwino Makindye West. Makindye West, I think yono wansi wano. Bw'ova Ekatwe awo w'olaba wonna Ekatwe side eno. Ekatwe ng'ovudde ku baaliitanga ettaawo ery'akatimba. Kati awo ojjira paka Kibuya awo nga ku Sheero. We baawukanira n'ojja side ene wa Sheero Cars. N'okwata Salama Road paka eyo Munyonyo ebitundu ebimu Buziga. Ye Makindye West. Ne Makindye West ono Alan Sewanyana amukiikiriddeko ebbanga emyaka 10. Ne waliwo ekibuuzo ekiruma bannayuganda nti lwaki Alan Sewanyana ajja mululu. Alan Sewanyana ekimuleese ettima kweyagaliza nnyo, ekibiina kimunyigiriza nnyo, obuzibu buli ludda wa. Uganda government abawakanya Mwami Museveni enkola ye ne government ye bagamba emirimu bagiwa mwana waani. Bagamba abantu basaba emirimu oba ebifo ne mugenda okubisabanga already waliwo Munyankole, Omuganda, Omutoolo gwe baawadde dda. Musajja watu n'okola application, n'okola CV, n'ojja for interview, naye nga ayina okufuna omulimu baagumuwadda. Bye bigambo ebyogerwa opposition. Alan Sewanyana agamba kino akirabyeko mu Nuupu nti eni ali mubakisibako kisibe akirabye mu Nuupu. Alan Sewanyana waliyo mwami bamuyita Ntege, waliyo mwami bamuyita Musiri. Bagamba Nuupu tebagirabanga nga tebalabanga kibiina kyabwe nakyemalira kirina fubitizi inge nabutawa banne baakyo kitiibwa nga kya Nuupu. Nembuuza Alan Sewanyana lwaki? N'agamba toyinza kuddira bantu basajja bayivu b'amaanyi ne baleka emirimu gyabwe n'obalaga nti bwe banajja mu kibiina kyo ne balaga okwagala kwa omukama mulungi obudde bwonna. Weewaawo Sebo Reverend Father Kasasa, nsanyuse nnyo olunaku olwaleero Father okubeera wano n'okkiriza n'ojja n'osobola okutusabira ffenna wano nga tugenda okutandika olugendo lwaffe olw'okuvuganya ku bukulembeze mu mwaka gwa 2025-26 mu kalulu akabindabinda. Njagala okwebaza bakulembeze bannange mwenna abali wano betugenda okumanya gye bujjako eyo, bakansala, basentebe wamu n'agenda okuba meeya ow'ekitundu ky'e Makindye Division Haruna Sebagala, na mwenna bakulembeze bannange benkulembera nabo ekitundu kino eky'e Makindye. Sebo Father wamu ne abakulu mwenna abali wano, bano be mulengera wano
si bawagizi bange kyokka wabula abakulembeze b'abantu mu Makindye West buli atudde wano alina obukulembeze mu Makindye West. Either ssentebe oba kansala oba ali ku lukiiko lw'ekyalo oba nga bali ku abavubuka be bantu abatudde wano. Neyanza nnyo neyanzeege. Njagala okwebaza bannaffe abakulembeze ba parishi yaffe ey'Ensambya olw'okukkiriza enteekateeka eno okubeera wano mu gadeni y'Eklezia kubanga tebibadde byangu ssebo Father. Olukiiko lwaffe luno olw'okutuula tuwuunaganyemu butya bwe tugenda okutambula mu kalwa akabindabinda lwali lwakubeerawo ku lunaku lw'okutaano oluwedde nga twali twakuteeka ku sharing hall Ensambya. Naye ebizibu ebyali ku sharing hall Ensambya nga poliisi eyagala kukwata migemera wala ate etandika okuba abantu baffe bano abalina eddembe bwe bati. Naye njagala okusanyukira abakulu wano olw'okukkiriza ne tutuula wano mu ngeri eno, era neebaza bakulembeze bannange wamu n'abantu mwenna abali wano okuuma emirembe nsobola okutambuliramu ekyo kitwagala nga bulijjo nti omubaka waali. Njagala okwebaza omusomesa waffe sebo neyanza nnyo neyanzeege. Weebale kuba mukwano gwange, weebale kusobola kutambula nange era n'okumbuulira ekyokukola naddala mu layini ey'eddiini. Neyanza nnyo neyanzeege. Basebo ne bannyabo nga tumaliriza Eklezia olunaku olwaleero kitambiro kyaffe kino nga bwe tugenda okweyongerayo ku nsonga endala zonna, njagala okubategeeza mwenna abali wano mikwano gyange baganda bange sebo, natandika olugendo lwange lw'obukulembeze wano mu Makindye nga ndi mukulembeze w'abavubuka mu zooni gye nzaalwa eya Kirundu zooni. Bwe nvaawo ne ngenda ku muluka ogwa Kibuyetu nga ndi sekretary waabyo ku by'emizannyo ne creative art. Bwe nvaawo sebo Father ne ngenda ku division e Makindye era ne mbeera mu ekyobukulembeze bw'ebyemizannyo wamu n'ebitone mu Makindye division. Sebo Father ng'ogyeko emirimu gyange gye nagenda nkola, bwempeereza ku radio, bwempeereza ku ma-TV ag'enjawulo. Bana Makindye bano bansiima. Makindye West esooka omuluka gw'Ekibuyetu, Katwe 1, Katwe 2, Nsambya wamu ne Makindye 1 ne Makindye 2 ne bampa obukulembeze bwabwe okubakiikirira wali ku district y'ekibuga Kampala nga Kampala Capital City Authority Lord Councillor okumala emyaka 5. Nga wayise emyaka 3 gyokka sebo Father twafuna ekizibu mu Kampala Capital City Authority. Gavumenti y'eggwanga lino bwe yayagala okuwamba obukulembeze bw'abantu bano bwe beerondedde, era ng'omulimu ogwo gwali gwakugusibwa abakulembeze bannaffe bakansala abeero C5 be tukiika nabo wali ku Kampala Capital City Authority. Olw'embala Makindye gye yansigamu, olw'amaanyi n'obuvumu Makindye bwe yanteekamu, sebo Father nasobola okuwakanya ekiteeso ekyo era okukkakkana nga nyinye ku meeza. Lord Mayor n'asigala ng'akyali mu ntebe. Bandabamu ekitone eky'amaanyi ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'abo abanyigirizibwa n'obwenkanya mu ggwanga Uganda. Era waayita ebbanga ttono abakulembeze bano bennyini n'abamu abatali wano ne bantuukirira ne baŋŋamba kati obukulembeze ku Kampala Capital City Authority bo buveeko bulekera abalala, ensonga zaffe mu palamenti twagala ozongereyo
kubanga omubaka w'ebiseera ebyo yali alwadde nga gavumenti erina kyemukoze era okukakana ne bampita. Abantu bano mbadde sibajemerangako. Nali muto nnyo ssebo father ng'emyaka gye nnina giri 25 naye nga ndaba engatto ze ŋŋendamu za bubaka bwa paalamenti nga ndengerayo abantu abakulu ab'amaanyi naye bano baŋŋumya ne bagamba nti ffe gwe eddoboozi lyaffe era tugenda kukola ekisoboka okulaba ng'ofuuka omubaka wa paalamenti. Mu mwaka ssebo father ogwa 2016 abantu bano bakulembera endowooza zaabwe ne baziwa bannamakindye West abalala bonna era Makindye West nenzikiririzaamu nga mpita mu kibiina kya Democratic Party amazima n'obwenkanya. Nafuuka omubaka wa paalamenti ssebo ow'okusatu owa Makindye West ate ow'okuna owa Makindye eyawamu gye bayita Kampala North. Ssebo father njagala okutegeeza bwe natuuka eyo waliyo ebisoomoozo bingi. Tezaali nsonga ntono za kwata, zaali nsonga za kwata n'amaanyi ate n'obwegendereza. Mu biseera ebyo gavumenti eno eriko bannayuganda baali bagiweeweese nga bagituusiza ku nsonda weetuuse ekomye ng'omukulembeze aliko akaddiire ng'awezezza emyaka egitakkirizibwa kuddamu kwesimba kwa pulezidenti w'eggwanga Uganda era nga Uganda etuuse okufuna obukulembeze obupya nga buyise mirembe mu kubukyusa. Ssebo father babaka bannange bangi bayimirira wali ne bawagira okukyusa akawaayiro ak'okuggyako ekkomo ku myaka gya pulezidenti w'eggwanga naye abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuongera kubalamusaako yona yona gye musinziire Megatron Media kwe tuli Musafi Live kwe tuli Nurdin Ntege kwe tuli at the same time. Bintu bingi ebikujja maiso mu Iwanga, but you know as every time ebintu bigenda mu maaso. We have to come here and clarify some things asobola ku bantu bikoona muko. Nurdin Ntege yasomye dda yabadde yakafuna amasannyalaze ga musuuza n'oboga bw'oti internet yonna nje kubajjabye sajja gamba wadde show yagala etambule yakuta kyekirala yaŋŋamba nti yali tayagala kuddamu bibuuzo bimu nemuga yabiddemu tewali buzibu abantu naye yabaddamu abantu ye nga bw'abiraba yabaddamu bo mbalamusaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya mwasibye mutya abasoga baffe kansubire muri bukalamu kodeyo bannaffe abanyankole n'abantu beeyo bonna mwasibe mutya mwasibye mutya bannaffe Abanyarwanda kano ndi Munyarwanda nimwo Munyarwanda bannaffe Abanyarwanda manishimwe gwe Munyarwanda baddamu kisebo nashemererwe bagamba manishimwe cyane kitegedde muraho agandi konka babeera baki babeera kubuuza baganga bagakyokka naye bannange wabo bwe bityo seko gamba otya alhamdulillah tetuli mu weeks 2 nga tetukola tubale tuli busy obadde n'ebikuuba nga nyine ebimpuuba eno obwavu bungi simanyi lwaki obwavu bungi munna tewali kyakukola Allah ajja tuwa twongere kuguma atute tusaba atwongere tutambuze emirimu gyaffe n'egijje yesebo kale tulina bingi ebyokwogerako naye ndaga tujjewo kano speed mangu abamukulu gwalina naye interview Eddie Kenzo bali waggulu eyo baperforminga bayimbirako Museveni namulabeke wa Nyamutolo naye atambula naye ku gaali kwali naye mu performance zaabwe waliyo clips ezatambula emabegaawo nga audience eraga nti abakulu mu kuyimba naddala liri pazo munne abaana wansi baali bagamba nti mumala okuyimba munaatubuulira netutambula netugenda nga bali bati clips ezatambula yani nani Musuuza ne liri pazo naye za Musuuza ndowooza n'abako endala nga vibe ndowooza bakwataako kokka akali mu time eyo azo buzibu ki waggulu eyo audience tewali bantu bebagala tutema obuntu obugiraagira. What could be the reason for this? Campaign zaalinamu ku buzibu kati zaateredde waliwo ekitaafunibwa bulungi
abayimbi abave ewala bajja ne bayimba ekkololo bwe bajja okuyimba ekkololo bo baali bazinga ndoza bamanyi nti president yajja okunominatinga ekkololo kati abayimbi abamu abo abato nabo babaleta babeerewo mu kuyimba obava eggulu abava eggulu wa busoga wa kati ekizibu ekyajja president yajja ye nga ate alina n'olugendo olulala okitegedde era bw'agoberera ndoza alien skin bwe yayimbayo bw'ati president ye n'ayogera ng'amala okwogera yaliko kwe kwagambira nti tukubera national anthem oba olina kakiripa ne mukulu waali eno show mpya eriwa gye bagandeko liripazo yimba byabadde waggulu eyo nonkuwa genesis bivaawa nti byava wano kati bano abayimbi bamala okuyimba president asiibula agenda bagenda okuleeta bano abayimbi abava ewammwe abava Arua simanya wa afa abava Arua abavaawo abayimbi tukakane nakana ke nalabye naenda bakagenda kale kikali wekali moze kabere ko moze akirimu bamukakkamu kandabe naye mbadde nkugamba niyo mpulira ye nkomye kochi kangende maaso nze kolera abantu noza bo ubongo gye buli naye nze bukomawo bukomi kakati kyenalabyeko abayimbi president abamu kabe ka miliyoni yagenda okuyimba nga Museveni yayiseemu dda kati bano abayimbi abave wala bagenda okulinya stage ekkololo nga nabo beegasse kubayimbi nga president aliwo bo ne balowooza mbu abategesa ab'e Buganda babasosola babalemesa okuyimba nga president waali era abakuba n'ekikono kati mu kugenda olwabino ebyalimu Kenza agamba tulimbise bali Bebekulu agamba eno campaign ya president tulina kuleeta cream de la cream todda mu musimayo n'omwana wa kukyalo no sigundi tetuli mu kudevelopinga talent olina okubanga oli established campaigns benga zinyuma kati je kiva ne bakola clip mbu abayimbi abava e Buganda basosola abayimbi abavaawa eri Kobo Lili Paza ina gundi ko yali kyavako nawo ku secretariat wali omukyala Minta Madina yomuku baatandika ebibuuzo ebyo byabasima tuleeta abayimbi beeyo ate kati ne secretary general owa NRM musajja weeyo waggulu n'abanga abifunamu okuba nti bayimbisa bantu be eyo mu north kaakati kikyenzijjako Lili Pazo atandika atyo okuboolebwa aba atuuka ku stage okuyimba MC ow'oku kitundu ajja mukazi lo nasooka akwata microphone MC omukazi n'agamba abantu muwagire bayimbi baawano akiyita ye local content okumanya balaba balina mu nsi ndala abo babbamuke balaba bali mu nsi ndala muwagire local content abayimbi abava e Buganda mubaboole bwe bajja okuyimba njagala musirike busirisi bwe tule bafuna omwana nga affe waakuno emikono gibere waggulu kobbo kigambire nyowe okiziikire n'avaayo era ojjagira video weeri paza aba atuuka bw'ati abaagira omukazi najja n'asooka ayogera n'amuggyako microphone mulwe waabwe n'agaba command n'akasuka n'amuga tagatta ali awo alinga zolo bamukwasa microphone musajja wattu kuba byogerwa tabikola tabitegedde akawuka baasize ng'atandika genda ogula emmotoka wa jjako ebyuma ndoza banampulira njogera bulungi mikono nga bagamba twabategedde dda ali waayita mmeka nga ne Kenzo ali ku stage command yayise dda already kati bo bakenzo tebaagala kukyogera
era nakimubuuza wawulira nga muga nti naawe baakubooleddemu bw'oba gwe obadde okiri emabega nti kyakuliriddemu olina obbagamba nti nze munkole ki munte ati Kenzo yagamba ye just bali mu kabuleke we bakwatira kiripo tekisoboka ate ng'ayimba abuuka ne mu bbanga mukuzannyire wano abuuka bwakola ki bwakasuka n'ebikonde byonna nga bali bati nga gwe twagiraba nagiraba naye nali mmanyikeeko kakiripa omusajja w'amaanyi akuba era nze nzikiriza abayinza bakuba ne bajjamu engoye naye komandi yali yayise dda yali yayise kati ye tayagala kiyingiramu ekyo tasobola kyogerera ne musaasira nze ndi ku ono pazo ndi ku Kenzo nze ayogera ekyamazima kuba Kenzo ali mu kisisitimu kati ayinza kwevaayo okukuba ebyo naye nze bwe nnoonyereza munda waliyo ne offices already okitegeera kati ayinza kugamba nti bakoze bubi okitegeera naye nga amazima akisirikidde akimanyi nti komandi yayita abavudde eri tubaboole mubaboole ne bababoola naye nalabye awalala performinga barespondinga era kitono barespondinga gwe Kenzo omumanyi nga yakutte bulungi discolayite akuba abantu ne bafa kaakati kyekyaddako abayimbi campaign nga nnya anti tebadde bayimbi abanene ngaliyo Kenzo bwogu ndaba Kenzo Gravity baveeko kati waliwo ze yakubye nga aliko bwogu ne ripazo batambula babiri eno giraba gye walabye waliwo eggulo yabadde mandi anti yabadde wa Fiona yabadde va ku eyo Fiona ate wabadde yabalala nze gamba Kenzo ayina gye yabadde mu North musajja wattu ng'aliyo bwomu ne ba local content anti okimanyi ekiddako asikimanyi kubbawa Kenzo kitegeeza agenda yimba yekka otuwe bamatalisi b'okukyalo bakube bokka ogenda omazanga ekyaddala tewakyali mugaso meeting yatudde nga bagamba ki wiki ejjalinde ekigenda okubako meeting yatuddewa nze nkugaye yatudde nze nkuwaga munda ng'egamba ki meeting bayimbi bonna bakomewo muleete abayimbi b'e Kampala tukivaako kati tekikola ate era waliwo yabuuzizza ddi lwe batayimba aba region bayimba every time tewaliyo kino Kenzo president yagala bana abo si president si yabireeta ngamba president Musuuza tomanyi nga naye president yalabika yali takimanyi Kenzo kyeyayogera kuba ne kololo byatandikira baali bakayina nga kiteeza baali bazze ontegedde era baali bazze so kati meeting abayimbi bakomawo kati bonna campaign ziba zibbowa olina okuyiwa your best you have to deliver yiwawo ekigaali ky'abayimbi walabye kakilipu ka Bobi Wine ng'agwa ekigwo abaana baavunudde kakilipu kano bagambye batya nti already yayolese kyagenda okukola mu kalulu akajja kiriwa kya portraitingiddwa dda kigwo awo ate nga saategedde sooka otemeteme bagambye batya mbo ekigwo Bobi Wine kyeyagudde lunaku lw'ejjo kiraga bulazi nti mu kalulu akajja 2026 Febu ng'atandika bw'agenda obba January nga gwako oba ng'atandika mu makkati January mbadde manyi Febu bw'agenda obba atya kigwo ntagenda kuwangula gwe ekigwo ekyo wakirengeddemu ki wakirabye ekyo nakirabye yabadde ku left one kyekyakuzize mu bwongo kulabye omukulu president ng'agwa excitement nabutabana nalabye nga atalina bantu bakola ki kugamba abantu abamutambulirako tebamanyi mirimo gyabwe kyenalabye kuba eno nsondo oba olina ogigaadinga ggwe eyetadde bagadi simanyi babadde bagenzeewo webali naye banyumirirwamu ne bavako ku mulimu gwabwe ne badda mu kuwaga bwakuba enu ne bakuba kati bwolaba bwe tufiirwa omuntu ow'amaanyi bw'atyo laba bakuba akalulu n'ayitamu ng'ate taliiwo ate ayitamu tebamulonda aba yafudde gukubamu akafaananyi nga bwe yasse bw'atyo wabaddewo ekyuma bino bye bateeka ebisiba stage eyo kikuyingira kiti paka mu byenda noweebuunya ne gwe weekwasa nti eyansudde nga tomulaba naye nsigira ku kifaananyi kya Uganda eyo naddala mu kalulu mwe tugenda ng'omukulu incident yabadde waagifunyemu obuzibu takaliimu
nga takalimu obanga taliwo kati ngabo yabaddemu tugeze Bobi Wine n'agwa n'afa accidentally obutafa tuyinza obutaki ekyokufa tuyinza obutakabaamu kirala naye n'afuna obuzibu obuyinza omulemesa okubeera very active tewali kikyuka kubeera abadde abeera wakubiri ng'ali active era ajja kuba wakubiri oli yali ambu ate yali awa yali ayo kakalulu ngamba okubeera president yali wakubiri era ne kati ajja kuba wakumeka wakubiri agenda ba wakubiri ki kyakyukawo olabye Nuupu mbwe ekoze nnyo tulaba abantu ngaizawa ani ataziina walawako ku ya Besigye Besigye yava ennambale ku ssaawa 5 n'atuuka ennakivu ssaawa 11 nga talina waayita agambye ku luna alya buli ani alya Bobi Wine okulya kirala gwe kuba bino nkuwa tooki yaddala waliwo omuntu byaba tayagala kuwulira 2 mu Bobi Wine teyaliko awakanya n'omu buli kyagambanga nga kiba kati buli kyagaba wakana baani abawakana nga ndaba abantu bagamba yes ono muwadde kadi tetujja ffe muwa ono muwadde kadi nga lwaki ogimuwa nyingira iPod lwaki wayingidde iPod ngivuddemu lwaki wagivuddemu watuga okitegeera luli waliyinza okudiscussinga ku Bobi Wine nti yagize kati kiba kikulaga nti olwo yali nnyo yasse waliwo ebifo byogenda bakugamba nti Bobi Wine eno gye ono gwe bataddewo bagenda kumuwangula nga ate Bobi Wine agenda amukubira ogundi buuza kuba tuli wano abatulaba yakakola lala eziwera 10 zigendamu 10 weziba tezaawe ziwera 10 ziwera kuba batandika 29 official bulina okubakola gwe zibale ziri awo era ziweze nyingi ziwere 10 kati bwe ziba lala 10 ng'azikubye wandibaddewo ebintu nga 10 ebyesimba abantu bye byayogeddeko manifesto ebitali mu 7 noga okusinzira omusaya yatugambye omusaya yakoze iki yatugambye kuba Bobi Wine wa 2021 yali mupya kati 2026 era ne musajjawo kye yamugambye Asumani basalirwa kojjaawo yesimbawo Bugiri basalirwa agamba nti abantu abeesimye kuba president bwe batuuka mu region gye bagenza okuba campaign boogera ebintu ebigenda okukyusa ensi engeri gye bagenda okukolamu ensi engeri gye bagenda okunogola ebizibu ebiriwo nga bo bazze mu buyinza Bobi Wine ali ku bantu ali ku individual ali ku karakita ono Nurudini mumulaba muntu mubi temumumpeereza simwagala tabagambanga nti namulira wano ku omukyalo w'Emityana woman MP Mityana nabiki ali awo Nabbosa yeyayokyezza waliwo omulala aliyo kati woman MP Mityana kakati moze woman MP Mityana yani ono yaba baagala yakwata Bobi Wine n'amulaga yamuteeka mu mbeera abantu baawule ani mugezi ani musiru ani muntu ani atali muntu baagala yakola ekifaananyi ekyo yateeka Bobi Wine ku minzaani ye n'abeera wano n'ateeka Bobi wano yakola ki baagala yateeka Bobi Wine ku minzaani Emityana ne mu byabufuzi bya Uganda okukebera ani mukulembeze ani mufuzi omufuzi ye dictator omukulembeze yakulembera abantu ng'atambulira ku ensi bwe yandibadde mukakkamu teyeegulumiza baagala ensi yalowooza nti tayagala Nuupu olw'okuba balowooza ayina engeri n'omukulu Mathias Mpuuga ne bagezaako mu sidelininga ye n'agamba ndi wa Nuupu baagala Joyce baagala enkiiko za Nuupu zonna ze bamuyise ne bazata bamuyise azibaddemu simanya kusonda kukola ki ebya Nuupu byonna baagala
wali paka ku luno olusembyeyo nga basonda sente za campaign omukulembeze zanaakozesa era baagala yajja n'awayonoza miliyoni 3 oba 5 embaseerabidde obbaka kasanti nze wendi Bobi Wine n'akola opposite bwemba sikwagala nze sikwagala oba weetonze oba okakkanye oba kale saakutegeera bulungi naye kasitamba nga nakifulumya nti nze sikwagala nze siri kwagala ne bamulinda ku kaadi omuwala ono gwolaba ali mu kuswalira ku mikutu Nabbosa yali ewa Grace Baagala Joyce Baagala yoyo Bobi Wine n'agamba okusinziira ku Joyce Baagala obuyigirize bwo amaanyi go enkola yo ne mu kibiina obaddemu nze mpadde oli tuwadde Nabbosa ayagala oba entertainment ku kakiiko ate era n'asigalawo Bobi ngaga wendi ngali unapologetic unmoved unapologetic kati ye agamba abantu Uganda gyendeeta be Nabbosa be bano toyinza namubuuza nti wasinzidde ku kyokuwa Nabbosa kaadi n'oleka Joyce Baagala n'agikuwa Bobi Wine ensonga tagiina ensonga kyentuufu Bobi Wine alina okukkiriza nti ye ng'omuntu si ddiini kyeki nti ye si ddiini yakusinza alina okukola enkola nti mu buntu bulamu mu bulamu okola kituufu ye si ye kituufu Bobi Wine talina kuteekawo mbeera nti he's the yardstick y'okupimirako ategeera n'atategeera anaakola n'atakola nti olina kwagala ye tolina butakkaanya naye towabula Bobi gwe w'omuwabulira Asumani byabadde agamba Asumani byabadde agamba Ssemujju byagamba nti Ssemujju yagambye yawadde ne example emu nti baali ekira n'awagira muntu mulala ku bwa mmeeya Besigye n'awagira muntu mulala ku bwa mmeeya nga bonna bali ku kadaala kamu naga tebaafuna buzibu nakati bakolagana n'agamba yalonda musajja mulala ku bwa mmeeya linnya lyerabidde abadde na munuupu ennaku zino ne Besigye n'asonga ku muntu mulala ku Bobi Wine okeera ku ntandaalo oyo tatege obanga yatta omuntu naye ng'oyagala kubuuza Bobi ono gw'oleese gwe wamutulamu ebigezo n'omuyita kuba be yaleeta omulundi guli kati ate baakuba kati abamuwakanya lulinga awabali kaadi lwaki abagamba ki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamba siibulire wano mubeere bulungi tugenda ku bantu komawo